Yes, Red Zone TV koli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira kyokola kya mutawaana nnyo gye mubeeredde oba gye tubeeredde mu Country Ride Tour nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri eggwanga mubiwulidde bw'obanga obadde otambula naffe kati nno tubadde tukyali eyo era tusibye tukuwa ekibadde kigenda mu maaso kumbe eno gyawunye dda Anita Amongo kaweddemu ng'era bwe nkugambye waggulu awo Anita Amongo ono nga yakubiriza palamenti y'eggwanga erya Uganda palamenti eno ey'ekkumi eyasikira omugenzi Jacob Olanya kati wuliriza ennyumba eya Anita Amongo gyayina mu ggwanga erya United Kingdom ezuuliddwa era Museveni awandiise ebbaluwa eyo gy'olaba ng'eragira minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga akole okunoonyereza ayogereko ne gavumenti y'eggwanga erya UK balabe ddala ennyumba eno Anita Amongo bye yayogera yali abitegeeza oba yagezaako kwagala bwagazi kwegaana jjukira emabegakaawo twakuweggulire ng'eggwanga lya Bungereza United Kingdom baateeka envumbo oba obukwakkulizo sanctions ku ggwanga erya Uganda ku minisita akubiriza palamenti y'eggwanga erya Uganda era ne tukuwa amawulire amalala nga olukiiko lw'eggwanga erya Bungereza olumanyiddwa nga House of Lords bafuddengayo emirundi mingi nga boogera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu palamenti ey'eggwanga Uganda amawulire ago gafuluma nti sipiika ne banne basatu babataddeko envumbo tebagenda kubeera nga bakkirizibwa okuddamu okulinnya mu ggwanga erya Bungereza era ne bateekako ne kibayita freeze of assets nti ebyobugagga baliwoye oba eggwanga lya UK likutte ebyobugagga eby'abantu bano abasatu okuli sipiika Anita Amongo ne banne bali okwali Maria Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu kakati sipiika Anita Amongo yavaayo ne yeegaana bino sipiika Amongo yategeeza tinze bannange oba UK egamba nti waliwo ebyobugagga byekutte ebikwate ze sinayo yadde kakapa mu ggwanga erya United Kingdom sinayo yadde akantu konna mu ggwanga eryo kakati Museveni yawandiika ebbaluwa ng'aduumira minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ng'aduumira Attorney General ng'aduumira IGG bakole okunoonyereza ku byegambibwa nti sipiika Anita Amongo yakozesa ssente ez'omuwi w'omusolo n'abeera ng'ate agula ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza sipiika Amongo yavaayo n'abyegaana wabula olunaku olwaleero ebbaluwa efulumye ng'eraga nti Museveni eggwanga lya Bungereza gavumenti y'eggwanga erya United Kingdom emuwadde information ng'emutegeeza nti ssebo omukyalo oyo alina wano ennyumba ne location ne bagimuwa ngenda kukulaga ekizimbe kyenfunye bwe ngenze ku location gye bataddewo kakati gavumenti y'eggwanga lya Bungereza bwe yategeeza Museveni n'awandiika ebbaluwa eno gye njagala okuba nga nkuyitiramu mu ddakiika eno yennyini obeere ng'ate omanya ebigenda mu maaso ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa Kutaano 2024 omwaka guno gwennyini leero 29 ebbaluwa yawandiikibwa nga 23 ng'erimu omutwe oba ng'eva mu State House nga ne box number kweri PO Box 25497 ng'ebbaluwa eno egenda eri Right Honorable Speaker of Parliament Anita Amongo Kampala Uganda omutwe nga gugamba the UK House nti ennyumba yo ey'omu ggwanga erya United Kingdom owuliriza Museveni n'awandiika ng'agamba I have got information that is contrary to what you told me nti nfunye amawulire oba nfunye information eyawukanira ddala naawe kye waŋŋamba Anita Amongo that you indeed own a house in London in the form of flat 4 Silk House 7 Waterden Road London E203AL United Kingdom nti nfunye amawulire oba nina information eri credible eyawukanira ddala naawe kye waŋŋamba Anita Amongo gwe speaker gwe neerondera nfunye amawulire nga gawukanira ddala ne kye waŋŋamba amawulire gano nga galaga nti olina ennyumba mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga ekimanyiddwa nga London ennyumba eno ne location ne bagikuwa ennyumba emanyiddwa nga oba eri mu foomu eya flat 4 Silk House 7 Waterden Road London E23AL United Kingdom ne bamubuuza wano do you own that house or are you renting it nti ennyumba eno yiyo oba ennyumba eno ogipangisa Museveni ng'awandiikira sipiika Anita Amongo ebbaluwa gye ngenda okuba nga nkuyitiramu gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV wabula gwatanaba kuba nga osubscribinga nja kwongera okusaba nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna bino byonna ogenda kuba nga obimanya n'ayongerezaako ng'agamba by copies of this letter I direct the Minister of Foreign Affairs to contact the UK government and get details regarding this house nti the IGG is also informed nti ngabye ebbaluwa oba ngabye copies ku bbaluwa eno nemperezaako IGG
nempeerezaako amanyiddwa nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ngambalagira bakolagane mu nsonga eno era minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga mulagidde akontakitinge oba ayogere ne gavumenti y'eggwanga erya United Kingdom batubuulire information endala egenda maaso nga gwe speaker tokiriimu singa batugamba nti ennyumba eyo yiyo ojja kubokawoka kajja kuba kaweddemu nassaako omukono Yoweri Kaguta Museveni president copy nawako copy Minister of Foreign Affairs ne bawako copy Inspector General of Government ye IGG kati ye baluwa eyawandikiddwa ng'eraga mukyala Anita Amongo Nalongo ebibyo girabika si birungi yadde eddakiika n'emu katuwuliriza ebbaluwa eno singa ebeera nga ntuufu njagala mpulirize bulungi nnyo ebbaluwa eno singa ebeera nga ntuufu kubanga waliwo ebbaluwa eyasooka ne batuvayo mawulire ne batugamba nti ebbaluwa si ntuufu era waliwo eyagifoojinze kati singa ebbaluwa eno ebeera nga ntuufu nze nsazeewo ne ngamba kangende nkole okunoonyereza okusinziira ku location gye batuwadde ne ngamba kankole research ngende okulaba ennyumba eno efaanana etya bwe nkoze research ku nyumba ya Anita Amongo ebifaananyi bye bampadde bye bino ebiraga ennyumba Anita Amongo gy'ayina mu ggwanga erya United Kingdom laba ssente z'omuwi w'omusolo bwe ziyinza okuba nga zigenda bwe zityo in case sigambye nti yeeyo wabula nze bwengenze ku location eyo Museveni gyawandiise mu bbaluwa eri gye nkulaze location ensudde ku nnyumba eyo ennyumba eyo ngenze nenoonyereza house flat 4 Silk House 7 Waterden Road London E20 3AL United Kingdom nga yeraga location n'ekizimbe ekika kyakyo ne bwe kifaanana ekyennyumba egambibwa okuba eya Anita Amongo ekisangibwa mu ggwanga erya United Kingdom bwe nkoze okunoonyereza nze yeyo ennyumba gye bampadde mu bifaananyi wabula sigambye nti nina obukakafu nti yeyo wabula bwe nkoze okunoonyereza kwange okutonotono nga Red Zone TV oba n'endowooza yange oba ne research wange omutono ennyumba gye nguddeko yeeyo nja kusaba genda onoonyereze ku bigambo Museveni byawandiise mu bbaluwa kyekiri kye gavumenti just that is bwebanga ebbaluwa ntuufu naddala Museveni yagiwandiise genda onoonyereze ku kye bayita flat 4 Silk House 7 Waterden Road London E20 3AL United Kingdom ye nnyumba egambibwa okuba eya Anita Amongo nze bwe ngenze ku location eyo n'ekika ky'ennyumba njagala okutegeeza nti ennyumba gye nfunye ebifaananyi byayo byebyo byolaba nkuteeredde awo so kyova olaba anyongera okutegeeza nti naawe kola okunoonyereza okukwo kola research owuwo olabe ddala ennyumba yeeyo kubanga nyinza okuba munaye bye bandeetedde nga si byebyo nyinza okuba nga bye bampadde nga si ye information entuufu naye nga ye Anita Amongo kawedde mudda tulinde information eyinza okuvayo nga batugamba nti ennyumba si yeyo oba ebbaluwa si ntuufu eyawandiikiddwa kubanga jjukire mabegakaawo twakuwa amawulire nti Museveni yawandiise ebbaluwa alagira okunoonyereza ku sipiika naye ate ne batugamba nti ebbaluwa nfu kakati nakati nja kusaba tusooke tukwasaganye ensonga eno wabula ebbaluwa eno singa ebanga ntuufu ebifaananyi byenfunye ebyennyumba nze mbikuwadde ebifaananyi ebyennyumba yeeno eri ku eyo location gye bawandiise mu kiwandiiko ekyo kyenkusomedde Red Zone TV kwoli tubadde eri mu countrywide tour tugenze okudda ng'amawulire ge gano agaliwo njagala nga kuwe ate naawe obeere ng'ogongerayo bw'oba osobola okusharinga kwata link eno giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo n'abalala babeere nga bafuna information tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako.